twegatteko tusabe, twegatteko tunoonye Mukama yonna gy'oli eyo ku bugazi bw'ensi eno y'essaawa ey'okubeerako mu kisenge ekya waggulu mwe tunoonyeza Mukama, mwe tumuddiriza ekitiibwa n'ettendo gy'oli yonna twegatteko tumusinze tumugulumize. Ali mu kisenge waggulu ng'abali bumu ng'abasinza erinnya lyo bw'otyoloka. Waliwo okukakkana, waliwo okuyuguma, bonna ne bajuzibwa. Himiza omuliro saka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo. Himiza omuliro saka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo. Okuva edda n'edda kiribeerawo lituwa omwoyo wo. Abaana b'obuwala, abaana balenzi balijjuzibwa balagulire. Abaweereza abasajja era n'abakazi ffenna tulijjuzibwa. Waliwo ebyewuunyisa waggulu ne ku nsi alikola Yesu alokolebwe. Himiza omuliro zaka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo. Himiza omuliro saka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo. Himiza omuliro zike, himiza omuliro zike, himiza omuliro, himiza omuliro, himiza omuliro zike, himiza omuliro zike wano olwaleero. Himiza omuliro, himiza omuliro zike, himiza omuliro, himiza omuliro zike, himiza omuliro zike, himiza omuliro zike wano olwaleero. Ennimi ez'omuliro ogw'omwoyo omutukuvu zika okwokya ebisiraani, endwadde, ebipali, ebikoligo, nga tuli mu maaso ga Mukama, nga tunoonya Mukama, nga tusaba era nga twegayirira mu linnya lya Yesu. Himiza omuliro zaka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo. Himiza omuliro zaka mu kisenge waggulu ng'abasaba ng'abasinza erinnya lyo, naffe tuli baana bo tusaba olwaleero tuweereze omwoyo wo.
twegatteko yonna gy'oli eyo. Eno y'essaawa yaffe ey'okusabiramu, enjegere zikutukira mu ssaawa eno yonna gy'oli eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukwano gwange, musajja gwe, mwana gw'obuwala, mwana gw'obulenzi, gy'oli yonna gwatwegasseeko okuyitawo ku rediyo yo, okuyitawo ku TV yo, okuyitawo ku kompyuta yo, ku laptop yo oba ku ssimu yo, ku bugazi bw'enseero yonna gy'oli eyo, twegatteko tusabe, twegatteko tukaabirire Mukama. Gy'oli yonna, oba oli mu kibuga oba oli mu kyalo, bw'ali mu diaspora, eggwanga lyonna ly'olimu, ekibuga kyonna ky'olimu, eno y'essaawa yaffe ey'okukaabirira Mukama. Eno y'essaawa yaffe ey'okusabiramu. Eno y'essaawa yaffe okugwako mu maaso ga Mukama ne tumukaabirira. N'abaakubyaggyawo, n'abaakubyakyusa, gwe gw'amaze okukolera, y'essaawa okumusinzaako ng'omwebaza, ng'omugulumiza, ng'omutendereza, ng'atadde oluyimba olujja mu kamwako. Tolema kumwebaza, tolema kumusinza. Golokoka, zuukuka, twegatteko awo mu ofiisi yo, mu nnyumba yo, awo ku mulimu gwo, ku mudaala gwo, mu dduuka w'okolera, mu supermarket w'okolera, mu nnyumba eyo gy'okoleramu, awo ku embassy w'okolera awo. Twegatteko tukaabirire Mukama, twegatteko tusabe. Ng'ovuga ekidduka kyo kyonna ky'ovuga, ekidduka ky'olimu, gwali mu lugendo, waayo omutima gwo, waayo omwoyo gwo, waayo emmeeme yo, tusabe tukaabirire Mukama, tumunoonye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Munzikirize nga bulijjo nsooke mbatuuseeko ekiramuso ekinene era ekizito, ekijjudde omukwano gwa Yesu, ekijjudde okwagala kwa Katonda, ekijjudde essanyu ery'Omwoyo Omutukuvu, ekijjudde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okusumulula, okuwonya, okukutula agajjegere, ekijjudde okusinza, okutendereza, okusuuta n'okugulumiza obukulu bw'erinnya lya Katonda waffe, nga mbabuuzaako era nga mbalamusaako yonna gye muli eyo ku bugazi bw'ensi eno mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo Omunnazaaleesi yeebazibwe, yeebazibwe oyo butuukirivu bwaffe, yeebazibwe oyo omusumba w'ekkanisa, yeebazibwe oyo omulyango gw'eggulu, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo ye yennyini ly'ekkubo ery'amazima ate era ery'obulamu. Tewali asobola kujja eri Kitaffe okujjako ng'akkiriza Yesu, n'ayita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yeebazibwe oyo Jehova Shalom mirembe gyaffe, yeebazibwe oyo Jehova Jaira bugabirizi bwaffe, bugagga bwaffe, yeebazibwe oyo Jehova Shama, yeebazibwe oyo Jehova Nisi bendera yaffe, bukuumi bwaffe, mulwanyi waffe, yeebazibwe oyo Elohim, El Shaddai, Adonai, nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna. Yeebazibwe nnyo Katonda wa bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yeebazibwe nnyo Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Uganda, Katonda wa gayanja aganene gasemayanja. Yeebazibwe nnyo Katonda w'ensozi, Katonda w'ebiwonvu, Katonda w'emiseetwe, Katonda w'ebibira, Katonda w'ensi yonna, omusumba w'ekkanisa, omusumba waffe. Yeebazibwe nnyo Katonda oyo nannyini kisa, nannyini kwagala,
nanyini kusaasira kwonna yeebazibwe nnyo Katonda atalimba, Katonda ow'amazima, Katonda omwesigwa, yeebazibwe nnyo Katonda waffe oyo alabirira ekigambo kye n'ebisuubizo bye byonna n'abituukiriza eri ffenna abamwesiga, abamukkiriza, abamulindirira, abamusuubira. Yeebazibwe nnyo oyo Katonda atayiwa, addamu okusaba kwaffe. Yeebazibwe nnyo oyo eyatuyitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo Yesu. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe eyatuwa omukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo byonna eby'omu ggulu. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe, yeebazibwe nnyo Katonda kabaka w'abakabaka, mukama w'abaami. Yeebazibwe oyo nannyini magye, yeebazibwe nnyo Elohim, El Shaddai, Adonai, nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna. Yeebazibwe nnyo Jehova Rafa, omuwonya w'endwadde zaffe zonna. Emiggo egyakubwa mukama waffe Yesu Kristo gye gituwonya, gye gitusumulula. N'olwaleero omuliro gw'oyitamu, obulumi bw'oyitamu, okusoomoozebwa kwonna kw'obadde oyitamu, okuyigganyizibwa, okusosolebwa, byonna ebyo olwaleero gwe gw'asumulula. Asumulula gwe mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi. Mwesige, mukkirize. Ye maanyi gaffe, ye kuwonya kwaffe, lye ssuubi lyaffe, y'alimu byonna bye twetaaga. Gye twagala okulaga y'amanyiyo, ye Alpha and Omega, ye ntandikwa era ye nkomerero. Y'alina amagenda gaffe mu mukono gwe, y'amanyi bwe tutandika ne bwe tunaakomekkereza. Mwesige oyo Katonda eyalokola Shadrach, Meshach ne Abednego mu muliro. Ye Katonda y'omu, naawe agenda kulokola, atulokola gwe nange olwaleero. Yeebazibwe oyo eyajja Danyeri mu bunnya bw'empologoma, eyamulokola mu mannyo g'empologoma. Naawe olwaleero empologoma zonna ezibadde zikwasamidde nga zaagala okkumira, nga zaagala okkulya, ye bulokozi bwaffe agenda kulokola. Atulokola ffenna gwe nange, atulokola n'ennyumba zaffe, n'amaka gaffe, n'emirimu gyaffe, n'abaana baffe, n'abaami baffe, n'obuweereza bwaffe. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe oyo ateeka oluguudo wakati mu nnyanja, n'ateekawo olukalu, amazzi n'agafuula ebisenge, abaana be n'abasomosa, n'abayisaawo. Mwesige, mukkirize olwaleero, mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, muwe ensonga yo, kubanga ye atugamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Ye kiwummulo kyaffe, yeebazibwe oyo kiwummulo kyaffe. Atugamba jangu nga bw'oli, jangu ewa Yesu atasosola, atasaliriza, ye mulamuzi atalya nguzi gwe batagulirira. Yeebazibwe oyo eyatuwa olukusa lwonna okusabiranga mu linnya lye byonna bye twetaaga, byonna bye twagala okukwatako, bye twagala okufuuka, biri mu linnya lya Yesu. Yeebazibwe oyo atalina monopole ku linnya lye, ataliwubira, atalikwatibwa bujja, lye linnya lyokka lyotasobola kwonoona. Abaana b'abantu bawubira amannya gaabwe, bagakodowalira. Tonyonoonera erinnya, tonzitira erinnya. Naye yeebazibwe nnyo remakosetekeya rebrokosakaya, oyo yekka eyatuwa olukusa okusabanga byonna bye twagala mu linnya lye. N'olwaleero nga tusaba, nga tumukaabirira ffe abaana be, agenda kutuyamba, agenda kutusanyusa, agenda kusisinkana byonna bye twetaaga,
byonna bye twagala mu linnya lye oyo nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantameggwa, ye nannyini kitiibwa. Ekitiibwa n'ettendo byonna bya Katonda waffe. Tumuddiza ekitiibwa n'ettendo. Yeebazibwe nnyo magezi gaffe, yeebazibwe nnyo Katonda atuluŋŋamya, omubeezi atabula mu buli mbeera yonna, abeera naffe. Gwe tuba twesiga abooluganda, yonna gy'oli eyo, wakati nga bitabuse, wakati ng'olabanga atalina akuyamba, waali atambula naawe mu muliro, atambula naawe mu mbeera eyo. Tobivaamu, teweemulugunya, kyuka odde eri Mukama. Haleluya! Amina, amina, amina. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza ye yekka, nannyini maanyi, nannyini buyinza, nantameggwa, omuyinza w'ebintu byonna, ye Katonda waffe. Oyo ge magezi gaffe, y'alimu byonna bye twetaaga. Tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Y'atavuganyizibwa, ye nannyini kusaasira, ye Katonda atusaasira. Mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, gwe weesigaani, weesige Mukama. Ddukira gy'ali. Oyinza okulaba ng'ebitannakyuka, mwesige. Eyo embeera gy'oyitamu, okusoomoozebwa kw'osanga okwo kwa kaseera buseera. Lemerako, tobivaamu, tumunyweze wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu bulumi. Atusiba amaanyi ge ag'omwoyo we omutukuvu. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamya. Tukoowoole erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tumwagale, tumwesige, yonna gy'oli eyo. Kale bikkula wamu nange Bayibuli, tubeereko ebyawandiikibwa nate bye tugabana olwaleero, yonna gy'oli eyo. Enjiri Omwoyo Omutukuvu gye yatadde ku mutima gwange ennaku zino eri mu kibuuzo ekisangibwa mu Zabbuli ey'e-11. Zabbuli ey'e-11 olunyiriri lwa 3. Awo wetukyali, wetutambulira mu Zabbuli eyo ey'e-11, yonna gy'oli eyo ku bugazi bw'ensi eno. Psalm 11 verse 3. Psalms 11 verse 3. Zabbuli ey'e-11 olunyiriri olw'okusatu. Kibuuzo nga kibuuzibwa ggwe nange, fe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, abagenda okumukkiriza, abaamukkiriza edda, naawe abadde akyabuusabuusa. Ekibuuzo kigamba bwe kiti: if the foundations are destroyed, what can the righteous do? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? Waliwo ebizikiriza emisingi, empisa zaffe, enneeyisa yaffe, byolaba mu nsi, bye tulaba, okusoomoozebwa kwonna okuli mu nsi yonna, mu kkanisa ya Kristo, byonna ebirabika bimaliriza bibuuza ggwe omutuukirivu, ki ky'oyinza okukola wakati
mu bisoomooza byonna, mu bizibu byonna, omutuukirivu oteekeddwa okubeera n'ekyokuddamu. Ng'omusajja wa Katonda, ng'omukazi wa Katonda, ng'omwana wa Katonda, yonna gy'oli eyo, oba oli nabbi, oba oli mutume, oli mubuulizi wa njiri, musomesa wa kigambo, musumba, mukadde wa kkanisa, musabye oba omwegayirizi, asinza, omusinza oba omutendereza, yonna gy'oli eyo, gw'omwana wa Katonda. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Abalala nga babuulira enjiri endala, ekontana n'ebyawandiikibwa, egyo gy'emisingi emikyamu, doctrines enkyamu ezitali mu byawandiikibwa, ezitali mu byawandiikibwa. Gwe ng'omwana wa Katonda, gwe nange kitukakatako okubaako n'ekyokuddamu, okugolokoka, tuzuukuke, tubeere ekyokuddamu eri abafere, ababbi, abalimba. Obulimba bwonna obubadde butambula ng'abantu babbira mu linnya lya Yesu, balimbira mu linnya lya Yesu, baferera mu linnya lya Yesu, mwe bakwatira abakazi, mwe baleepingira, omwo nga bo baalifuula kikozesebwa kulikozesa bukozesa kwefunira ebyabwe. Ekyo kyonna ekibuuzo kijja gye tuli ng'abaana ba Katonda. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Tulina kukola kiki ng'abaana ba Katonda? Ng'abaana ba Katonda, obanga emisingi gizikirizibwa, kiki kye tulina okukola? Abantu nga baweddemu olw'ebintu eby'omu nsi eno. Bayibuli etugambye obanga emisingi gizikirizibwa, y'ey'oluganda erabanga egirizikirizibwa, naye nga gyazikirizibwa dda, waliwo ebimaze okwonooneka. Ababi nga beeyongera ng'ebyawandiikibwa bwe byogera nti mu nnaku ez'oluvannyuma obujeemu buliyinga obungi, bulyeyongera. Ababi ne beeyongera, ababbi, bannabbi ab'obulimba ne beeyongera. So kati ffe ng'abaana ba Katonda, bino byebiro byaffe okubeera ekyokuddamu ng'emisingi gizikirizibwa, gizikirira. Abantu bayita bwereere, bambala bye baagala, bamanyiira Katonda, ennyiriri bakkirizaamu zimu, bakkirizaamu zimu, banoonyaamu ezo ezibadifendingira mu kibi kye balimu. Okwekkiranya kungi ensangi zino, okutateekeddwa kubeera mu kkanisa ya Kristo. Abaagalwa abooluganda, ekkanisa ya Kristo eri emu era engazi ebuna ensi yonna. Obuweereza nkiddamu, obuweereza bwe tuweererezaamu, gye tuweerereza, amasinzizo, ebizimbe bye tukuŋŋaaniramu bye bingi era nga birina amannya ag'enjawulo. Obuweereza bwe tuweererezaamu bwe bungi nga bulina amannya ag'enjawulo. Naye buli kkanisa oba buli buweereza bwe buyimirira ne tuyimirira mu ekyo Katonda kye yatuyitira okukola, kye yatutuma okukola, ne tukikola bulungi nga tukolera mu kwagala kwa Katonda, ng'eggulu bwe lisiima, bwe lyatutuma
bwe tutyo tugatte ettofaali ddene nnyo, bulooka nnene nnyo gye tugatta ku mubiri gwa Kristo, ku kanisa ya Kristo enemu engazi ennene ebuna ensi yonna. Ekkanisa ya Kristo eryemu, tuggyewo akavuyo konna ak'okulwanagana, ak'okusojjagana, ak'okweyisaamu amaaso, ak'okwerwanyisa. Tukole obutuukirivu, tukole obutuukirivu, tubuulire enjiri ey'amazima. Egyo gy'emisingi egyazikirizibwa mu kanisa ya Kristo. Tuggyemu akavuyo konna ak'obufere. Abaferera mu kanisa waliyo abeetikka amasabo gaabwe ne bazimbayo amasabo nga geefaanaanyiriza ekkanisa ya Kristo, ne bajja n'obuziina bwabwe bwonna okufera. Kali omutuukirivu olina okuzibuka amaaso ag'omwoyo nga ge tulabisa. Tulabira mu mwoyo, tulengerera mu mwoyo ebiriwo n'ebigenda okujja. Katoyina bw'obirengera nga naawe ofaanana ng'abasamize, ababbi, nga tokyakulemberwa mwoyo wa Katonda, wabula ofaanagana ne Sitaani gwe yali omwana wa Katonda. Tukyuke, tugolokoke, tukomewo eri enjiri ey'amazima, eri emisingi emituufu. Byonna bye tuyayaanira ebitwemazaamu nnyongeza, ate nga bikozesebwa byakukozesa, bye tukozesa mu bwakabaka buno obw'omu ggulu, mu bwakabaka bwa Katonda. Talina bwagenda tubikkulira ebyama eby'obwakabaka nga tetumwagala, nga tetumunoonya, nga tetusaba, nga tetulina nnyonta eyayaanira obutuukirivu, eyayaanira ekigambo kya Katonda, nga tetulina kumanya kwabyawandiikibwa. Tunoonye okumanya amazima ga Bayibuli nga tugasoma. Ebyawandiikibwa byogera Koseya 4:6, abantu bange babula, tuveeyo mu kubula, mu butamanya. Obutamanya butta, obutamanya buzikiriza. Ojja kuzikirira wamu n'ababi lwa butamanya. Tuleke obutamanya, tunoonye okumanya, tunoonye okumanya. Bwe kiba kitwetaagisa kuddayo kusoma, tuddeyo tusome, tusome nga mu kyo tunoonya okumanya, tunoonya okumanya. Bayibuli etubuuza gwe nange olwaleero, obanga emisingi gizikirizibwa, kiki omutuukirivu ky'alina okukola? Bino ebitwemazaamu ng'onoonya obufumbo, onoonya omulimu, onoonya promotioni, oyagala ennyumba ennungi, ebyo byonna bikozesebwa nnyongeza. Matayo 6:33 nti naye tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe bwonna. Kkiriza Yesu alina byonna, bw'abituwa tubikozese okutambulira mu lugendo luno olututwala mu busika bwaffe, mu busika bwaffe okusikira obwakabaka bwa Katonda. Tuleme okumalibwamu n'obugagga buno bwe tuleka. Tulina bukozesa emirimu egituyamba okutambulira mu lugendo luno olw'obutuukirivu nga tugenda mu busika bwaffe. Wulira Bayibuli egamba etya mu kitabo ky'Abefeso. Bikkulayo mu kitabo ky'Abefeso, the book of Ephesians chapter 5 verses 5 to 6. Ephesians chapter 5 verses 5 to 6. Abefeso
essula ya 5 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga wagamba watya? Nze nno mmaze okubikkulayo mu yange eno ey'obwakabaka bwa Buganda. Ntegeeza Bayibuli yange eno eyawandiikibwa ate era nevvuunulibwa mu lulimi olukulu ate era nga lwe lwogerebwa mu bwakabaka bwa Buganda, olulimi Oluganda. Ntegeeza Bayibuli yange ey'Oluganda egamba bweti mu kitabo kino eky'Abefeso essula ya 5 olunyiriri olw'okutaano okuva ku lunyiriri olw'okutaano okutuukira ddala ku lunyiriri olw'omukaaga. Kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali wulira mwanyinaze musajja gwe ebibadde bikwemazaamu ebyakuwangula edda ebyakuwamba ebikolwa byonna eby'omubiri obujja obwenzi obutaagaliza gwotuulira promotion za banno gwolemesa banno okufuna alawensezi zaabwe gwobalemesa okwongezebwa emisaala weefudde gusitaani olyawo. Wulira Bayibuli egamba bweti kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba omugwagwa ng'okula eby'obugwagwa byonna empitambi yonna esibuka mu ggwe, buli kikolwa kya bugwagwa kyonna nga kiri mu ggwe. Egyo gy'emisingi egyazikirizibwa egiri mu kuzikirira mu kuzikirizibwa. Kati vaayo mu bafaanana bwe batyo. Tuteekeddwa okuvaayo, tuteekeddwa obutafaanana bwe tutyo ng'omutuukirivu bino byonna obivumirira n'osomesa nti kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba oyo asinza ebifaananyi alina obusika. Wulira ekikulu, alina obusika bwa Kristo ne Katonda. Ebitwemazaamu byonna n'ogwamu n'ebikolwa byonna eby'omubiri nga biri mu ggwe, emize gyonna nga giri mu ggwe, tolina busika mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda ekisinga obukulu bwe busika. Byokola bikutwala mu busika bwa Kristo ne Katonda. Musajja gwe, mukazi gwe, vaayo mu bulimba, tuveeyo mu bulimba, mu bufere, mu bujeemu, mu butagonda, tufaanane Kristo ng'abaana ba Katonda. Tuteekeddwa okufaanana Kristo, embala ya Kristo ebeere mu ffe, ebeere mu ffe, tumufaanane, tukole okwagala kwa Katonda. Tuteekeddwa okubeera abaana ab'okukkiriza nga mbala yaffe nnyo okukkiriza, okwesiga Mukama nga gwe tusinza, gwe tuddiza ekitiibwa n'ettendo, ye maanyi gaffe oyo omwana gw'endiga. Bwe tutyo bwe tugenda okusikira obwakabaka obw'omu ggulu wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Wulira kyandiikibwa kitugambye Abefeso 5 olw'okutaano n'olw'omukaaga, kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi. Kalinga abaana ba Katonda abatuukirivu, obwenzi tebuteekeddwa kubeera mu ffe. Guno gwe mulembe nga abali ku ddaala ery'obukulembeze naddala mu kkanisa ya Kristo, abamu nga baawambibwa dde obwenzi, baawambibwa obwenzi, baalekawo endagaano ey'obutuukirivu ne baawukana n'abaagalwa baabwe, ne baawukana
ne bakazi baabwe banaabaami baabwe, naye ebyo byonna teri busika. Teri busika abooluganda, teri busika ng'oli mu bwenzi, oli mu ndagaano esukka mu emu, nga ne bewazikola nabo bonna bakyali balamu. Teri busika ne bw'olabika nga serebu ng'ensi ekuserebuleetinga, naye eggulu likulaba ng'oli mwenzi. Gwe yamenya endagaano wano ku nsi, naye mu ggulu esigala ekyayimiridde. Gwe ne bwe weekwasa biki ky'omusajja oyo oba omukazi oyo nga walekawo endagaano, n'odda mu bwenzi n'okolayo endagaano endala, endagaano esigala eyimiridde. Mu ggulu gwe ne bwe weekwasa biki oba biki byonna by'oyinza okwogera, obeera mu bwenzi wakati. Kati tukyuke bwe tuba twagala okugyako nga gwe weekolerayo bibyo, ng'eggulu eriryo ddala teriri mu busika obwa Kristo ne Katonda. Bw'oba olinayo eggulu eriryo ly'ogendamu, awo weeyise nga bw'oyagala. Naye wulira, gwe omutuukirivu, Bayibuli etugambye nti kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba omugwagwa ng'okola eby'obwenzi byonna. Wefuuka malaaya mu kkanisa, Yesu okozesa mukozesi, naye ng'agazze gonna gali mu ggwe. Abantu balowooza omusinzi omulungi ayogera ebigambo ebirungi, naye ng'ojjudde obwenzi, ojjudde obugwagwa bwonna, obutakkiriza, oli ebisiyaga, oyendera mu kkanisa, masturbation byakuwamba, ebikolwa byonna ebyo ebyokwematiza byonna biri mu ggwe, ebyobugwagwa byonna, empitambi yonna eri mu ggwe. Agazze ebyo byonna teri busika, teri busika. Ne bw'oba ng'osula mu golodi, ng'ennyumba yo yazimbisibwa na golodi, eyo egenda kusaanyizibwawo, togenda nayo. Kati ekikulu kwe kwetereeza, twetereeze gwe nange nti kubanga ekyo mukitegeeredde ddala nga tewali mwenzi oba omugwagwa. Buli akola eky'obugwagwa, buli akola eky'obugwagwa, buli mu butamiivu, wenna watamiirukuka ebiragalalagala, onywa shisha, onywa enjaga, cocaine, byonna ebyo by'oyinza okulowoozaako. Ensoogi lyako makoola ng'engero z'abajjajjaffe, olya mayirungi, beera mu kwegaaya, mu kwegaaya, ng'ekikukuba si mwoyo mutukuvu wabula ebiragalalagala, ettamiiro ery'enjaga, ery'obwenzi, ery'obulimba. Watamiirukuka obulimba. Tubyenenye tukole okwagala kwa Katonda. Abooluganda, tuleke obugwagwa bonna, okwegomba bitaliimu, n'oggwamu mwenna, n'oggwamu nga tusinza bifaananyi. Katonda akuwadde ku bintu naye tokyalinayo nakadde kamunoonya, osinza ebyo by'olina okukozesa emirimu gya Katonda, okukuyamba okutuukiriza emirimu gya Katonda, naye nga wafuna amalala togambwako, ojjudde empaka, towabulibwa. Gwe final, gwe finalo, gwe kyoba osazeewo, togambwako, towabulibwa. Naye tulina Katonda asigala atugamba nti abo abeegombi
abeegomba oba abo abasinza ebifaananyi. Asinza ebifaananyi yenna tebalina busika bwa Katonda, busika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Okusikira obulamu obutaggwaawo tobulina. Buli lwobeera ng'otambulira mu bikolwa eby'omubiri gw'otoyagaliza, oli okufuna omulimu omala mukozesa bya bwenzi bya buseegu, olya nguzi, okugaba ebifo mu matendekero. Amatendekero gajjudde obugwagwa. Amatendekero, ebifo ebigaba emirimu, amakampani, organizations, ebitongole byonna bivundu. Bantu bali enguzi, naye ng'otambula bw'otyo kyuka. Olinayo akadde akakyuka n'okyuka ne weenenya, n'ovaayo mu misingi giri egizikirizibwa. Wulira nti kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba omugwagwa oba eyeegomba, oyo asinza ebifaananyi alina obusika bwa Katonda, alina obusika obw'obwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu. Mwannyinaze bakulimbye n'ebigambo ebitaliimu, n'otunda obusika bwo ku bigambo ebitaliimu. Bakusuubiza ensi n'eggulu. Simanye ennyanja gundi paka lwerikalira nga tebannakukyawa, ebeera tennatoolebwako wadde akajiiko bambi. Ne bakuyiwa, ne bakumenya omutima. Weesige Yesu. Gw'oba okkiriza y'atamenya mutima, ayunga muyunge, aguwonya. Endwadde zonna ez'omu mutima yaziwonya, ezituula munda mu mutima, ebyo ebituula munda, ebibadde bikutudde munda yabiwonya. Ye Jehova Rafa, awonya byonna bye bakulimba. Yasaabulula obulimba bwa Sitaani gwabadde yalimbibwa, era ng'okaaba amaziga, otambulira mu maziga. Wulira, Bayibuli etugamba bw'eti olwaleero gwe nange, nti omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu. Tolimbiddwa. Ebyo bye bibadde bikutambuliza mu musingi omukyamu, nga naawe osuubira okwesasuza. Naye vengeance belongs to God. Abakukoze obubi bonna obakwasa Mukama, yasasula. Entalo ezaffe si za mubiri na kuyiwa musaayi. Katonda yatulwanira, ffe tulwanira mwoyo. Tolimbibwa ti omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Mwannyinaze, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, muweereza munnange omwagalwa, dduka obusungu bwa Katonda. Leka obujeemu, tuleke obujeemu, tuleke amalala, tuleke empaka, dduka obugwagwa bwonna, dduka obwenzi. Ekyo omutuukirivu ky'olina okukola obanga emisingi gizikirizibwa. Fe abaana ba Katonda abasazeewo okutambulira mu butuukirivu, tulina kudduka bwenzi, obugwagwa,
okusinza ebifaananyi ne tubidduka ebyo byonna ebigambo ebyo ebitaliimu obulimba bwa sitaani bwonna ne tubudduka ne tudduka obusungu bwa Mukama ne tudduka obusungu bwa Mukama ne tulabula ne baganda baffe abali eyo mu nsi nga kati mbayita bannyinaze muveeyo mu busamize muveeyo mu bulogo muveeyo mu bulimba mu bujeemu ebyensi tebibeemazaamu abaagalwa abooluganda bw'obanga obifunye sukkirira mu bikolwa byonna ebirungi ebiweesa Katonda waffe ekitiibwa kozesa obugagga bwakuwadde okukola emirimu gya Katonda oweereze Mukama n'ebyo byakwongeza byayongedde ku bulamu bwo tewazaalibwa nabyo bw'abanga abikwongeddeko bikozese okumuweereza okukola emirimu gya Katonda buli byatwongerako byatugattako tubikozese ng'abaana ba Katonda abaagalwa abatuukirivu tubikozese nga tubikozesa emirimu egyo mu lugendo lwaffe nga tugenda mu busika bwaffe. Ensi erimu ennaku naye yatugamba mugume mpangudde. Tuli wano ku nsi naye tetuli bansi. Twesige Mukama oyo omutukuvu wa Isirayiri ye Katonda waffe. Atugambye nti omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo bye bakulimbye nabyo, obulimba bwa Sitaani bakulimbye naye tokkiriza bulimba, bakulimbye naye tobukkiriza obulimba. Bw'ona obukkiriza kali obulimba bwonna obwo obadde bukutambuliza mu kwemulugunya mu butakkiriza, tobukkiriza mwannyinaze, muganda wange, mukwano gwange. Egyo gy'emisingi egyazikirizibwa edda. Kati gaana obulimba, gaana obulimba, tubugaane. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, tebakulimbanga ne bye batulimbye byonna kati tubigaane, nti kubanga olw'ebyo olw'obulimba bwa Sitaani obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Tugonde bannange abaagalwa abooluganda abatukuvu. Bayibuli etugamba mu butuukirivu mw'oliima okunywezebwa, Isaaya 5:14. Tugyemulukuke tugonde. Nkwegayiridde ayi Katonda wange, gula amatu gaffe ag'omwoyo tuwulire eddoboozi lyo ate era tuligondere. Gula amatu gaffe, nkwegayiridde Mukama, tuve mu bajeemu mu batawulira, tuyambe ayo omwoyo wa Mukama, tulokole eri obusungu bwa Katonda obubikkulibwa obugenda okujja kubatawulira, kubatambulira mu mpaka, mu malala. Mukama tuyambe. Fe abaana bo tuzze gy'oli nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna, tuvunnamye mu maaso go okusinza ggwe nannyini buyinza, nannyini maanyi, nantameggwa. Genda mu maaso n'okusaba mwannyinaze, musajja ggwe, mwana gwe ow'obuwala, mwana gwe ow'obulenzi, mukaabirira oyo mutukuvu wa Isirayiri. Yakuyamba, yakulokola mu busungu obugenda okujja
kubatawulira kuba empaka. Ayi Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda ffe omwoyo omutukuvu, laba ffe abaana bo tuzze mu maaso go, abali mu Uganda n'abali mu diaspora ku bugazi bw'ensi eno. Mukama gy'oganyiza enjiri eno okutuuka, gy'oganyiza obubaka buno okutuuka, okusaba kuno okutuuka, ffenna tuzze mu maaso go, abali ku radio, abali ku kompyuta zaabwe, ku intaneti, ku masimu gaabwe, ffenna nga tukaabirira ggwe, tukyuse nga tudda gy'oli. Mukama otutaasa obusungu bwo obubikkulibwa kwabo abatawulira, ffe tugonze, tulese ebyobugwagwa byonna, tulese ebikolwa byonna eby'omubiri, nga tukomyewo gy'oli, nga twenenya ebikolwa byaffe byonna ebitali bya butuukirivu. Twonoonye mu bigambo, twonoonye mu bikolwa, tusaasire Mukama, tunaaze n'omusaayi gwo, tunaaba mu musaayi gwo, omusaayi gwo gwogera ebirungi eri obulamu bwaffe, tunaaba mu musaayi gwo, ayi empologoma ya Yuda, mutukuvu wa Isirayiri, tunaaze. Nze Prince Kateregga James naaba mu musaayi gwo okuva ku bwezinge bw'enviiri zange munda ne kungulu paka mu ntobo z'ebigere byange, naaba nzenna mu musaayi gwo, n'abaana bange mbakoowolera omusaayi gwo, mukazi wange munaaza n'omusaayi gwo, obuweereza bwange mbunaaza n'omusaayi gwo, emirimu gye nkola ngikoowolera omusaayi gwo, era nginaaza n'omusaayi gwo. Koowoola omusaayi gwa Yesu, gukoowole, gunaabemu, wuga musaayi gwa Yesu, gwogere ebirungi eri obulamu bwo mu linnya lya Mukama wange Yesu. Tuzze gy'oli ayi Katonda waffe, tuyambe, tusaasire, ye gwe nannyini magye, nannyini buyinza, nannyini maanyi. Tuzze gy'oli Mukama, otulokola okuva mu busungu bwo ayi Katonda waffe. Ayi omwoyo wa Mukama, tuyigirize okusaba nga bwe kitugwanira, tuyigirize okusaba, tuyigirize okwegayirira, tuli mu maaso go ayi Katonda waffe, tuyigirize okusabira mu mwoyo, okuwangulira mu mwoyo, mu linnya ly'Omukama wange Yesu Kristo. Ffe tuli mu maaso go nga tukaabirira ggwe nannyini buyinza, tetusirise ekiro n'emisana, tunoonya amaaso go, obulungi bwo busukkuluma. Rimakosetekeya rambokosiyande rimbokosakaya, saba kaabirira Mukama, mwannyinaze, muyite ku lw'omulimu gwo, muyite ku lw'amaka go, muyite ku lw'abaana bo, muyite ku lw'omwami wo, muyite ku lw'emirimu gyo, muyite ku lw'amagenda go. Limbokosetekeya, zibula amaaso gaffe Mukama ag'omwoyo, tulabe okuteesa kwo, tulabe ebirowoozo byo ebirungi by'olina gye tuli Mukama, gw'otulinako pulaani ennungi, gw'otulinako ebirowoozo ebirungi, gwe yatonda eggulu n'ensi nga tewali akuyambyeko, tewali akwenkana, tewali alinga ggwe, ye gwe maanyi gaffe, gw'osaanidde okusinzibwa, gw'osaanidde okusutulibwa. Tusinza ggwe Mukama, tuli mu maaso go, mpaayo okusaba kwaffe kuno kwonna, okusaba kwaffe n'okusiiba. Mukama otukyalire, oyogereko naffe, otubikkulire ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, tubikkulire ebyama eby'ekigambo kyo, ebyama ekyama kyo ekikwekeddwa emabega w'ekigambo kyo. Otuwe Mukama okubikkulirwa okuli mu magenda gaffe, tubikkulire Mukama, tumanyise Mukama bye tuteekeddwa okukola, emirimu gye tuteekeddwa okukola, obuweereza bwe tuteekeddwa okuweereza. Mukama tuyigirize, tulage, bikkula amaaso gaffe, teeka okumanya okw'eggulu mu ffe, amagezi agava gy'oli, okumanya okuva gy'oli, okutegeera okuva gy'oli ayi Katonda kitaffe, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, gwawaniridde eggulu okutali mpagi. Tuyambe ayi Kitange, tuyambe okutambulira mu butuukirivu, okola obutuukirivu Mukama, bikkula okutegeera kwaffe n'okumanya kwaffe Mukama, otuteekemu amagezi agava gy'oli. Rimbokosakaya, rimbokosetekeya, zantakarabose
teteke rimboko siande saba wegayirire mukama moyite mwanyinaze moyite kulwekyo kyoyitamu okusoomozebwa leka obulimba vaayo mu bulimba tambulira mu butuukirivu kkiriza amazima agenda kugattako ebintu ebyo amawanga bye gayayaanira ensi byeyayaanira katonda waffe akimanyidde ddala nti ffe abaana be ffe abamunoonya emisana n'ekiro tubyetaaga agenda kubitwongeza agenda kubitwongerako agenda kubituwa mwanyinaze saba weesige mukama weetukuze mu maaso ga katonda waffe wenenye n'aba musaayi gwa Yesu oyo mutukuvu wa Isirayiri yatuyamba ayi katonda kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe tutukuze erinnya lyo tusinza gwe ayi katonda waffe gwe tusinza mpologoma ya Yuda kikolo kya Yese tuli mu maaso go ayi katonda waffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje bwe buba bufuga wakati mu ffe wakati mu mayengo mu muyaga mu bulumi mu kugezesebwa obwakabaka bw'obufuge mukama bujjewo obutakkiriza bwonna mu ffe okwemulugunya kugende ebikolwa byonna eby'omubiri tusibe amaanyi go ag'omwoyo w'omutukuvu tubiwangule mu linnya ly'omukama wange Yesu tuyambe ffe abaana bo okukola okwagala kwo wano ku nsi we tuli nga bwe kukolebwa eyo mu ggulu by'oyagala bye tuba tukola wano mu nsi nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu tukole okwagala kwo tukole ebyo eggulu bye lisanyukira by'oyagala ayi kitange by'oba otubikkulira otuluŋŋamye n'omwoyo w'omutukuvu omukono gwo gutuviireyo guli ogugaba obugagga ogugaba obuyinza ogugaba ekitiibwa ogutukuza okugaba promotion empeera yaffe eva gy'oli ekigambo kyo kyogera eri mu kitabo ky'ebyomumirembe ekisooka essula ya 29 olw'12 nti omukono gwogwo ogwo gwe gugaba obugagga gwe gutusiba amaanyi gutuviireyo omukono gwo mukama gutukuze otusiba amaanyi go agawangula ebikolwa byonna eby'omubiri ebikolwa byonna eby'omubiri obwenzi obugwagwa okusinza ebifaananyi obutakkiriza amalala n'obujeemu byonna tubiwangula mu linnya lyo tuvunamye mu maaso go nga tukaabirira gwe mukama otusaasire otuwe leero byonna bye twetaaga tukaabirira gwe bugabirizi bwaffe gwe Jehova Jaira atugabirira emmere yaffe ya buli lunaku atugabirira kapito gwe twetaaga tumuyita okuva gy'oli tuyita kapito eri baganda baffe bannyinaffe bonna abeetaaga emirimu mukama gwogaba emirimu tugiyita mukama bikkula amaaso gaffe otuluŋŋamye otusisinkanye abantu abatuufu abalina bye twetaaga abalina emirimu gye twetaaga abalina kapito gwe twetaaga abalina amagezi skills ze twetaaga tuluŋŋamye mukama tusabye obikkula amaaso gaffe zibula amaaso gaffe tulabe bye tuteekeddwa okukola bye tuteekeddwa okutuukiriza mu linnya ly'omukama wange Yesu byoba otubikkulira mu magenda gaffe Jehova Jaira gwe bugagga bwaffe gwe bugabirizi bwaffe bye twetaaga byonna tubisaba baako ky'osaba mwannyinaze ky'oyagala okukwatako ky'oyagala okutuukako kiri mu mukama waffe Yesu yakirina kaabirira erinnya lya Yesu kiyite kirangirire kyeraguleko mu linnya lya Yesu kiragule gwe nabbi omutuufu atasobola kwefera atasobola kwerimba awo wooli awo sabira mu linnya lya Yesu sabira mu mwoyo owangulira mu mwoyo langirira mu linnya lya Yesu yita erinnya lya Yesu nga bwe weeragulako ky'oyagala okukwatako ky'oyagala okubeera lagula embaga yo
lagula omulimu gwo gye guli, lagula olugendo lwo, lagula visa z'amawanga mu passport yo. Olimbako sakaya remboko setekeya zikamanderebo rimboko sakaya. Tukuyita Mukama, yingira mu nsonga z'abaana bo, gabirira Mukama, gabirira eri abo bonna abasuze enjala, abagisiibye, abatabadde na kyakulya, abatabadde na mirimu, ogabirire, abatabadde na we basula, abadde batambulira mu bwavu mu mabanja. Yegwe bulokozi bwaffe, yegwe atulokola, yegwe ekyokuddamu kyaffe. Tukuyita Mukama, gw'osaanidde okusinzibwa, gw'osaanidde okusitulibwa, gwe tuyita n'olwaleero Mukama. Tuviireyo Omutukuvu wa Isirayiri, tuyambe Mukama. Gabirira Mukama, gabirira, sonyiwa ebyonoono byaffe. Tukwegayiridde Mukama, sonyiwa amabanja gaffe, sonyiwa ebikolwa byonna ebitali bya butuukirivu. Sonyiwa Mukama, sonyiwa ebibi byaffe byonna, nga naffe bwe kitukakatako. Okusonyiwa bonna betubanja, okusonyiwa bonna abatumenya omutima, abatwesittaza, abatunyaga, abatubba, abatulimba. Mukama, tuyambe otulokole okuva mu busungu bwo. Lokole emmeme zaffe, lokole emyoyo gyaffe, lokole obulamu bwaffe. Tubukuwa Mukama, gw'oba ofuga. Tulokole Mukama okuva mu bikemo bya Sitaani. Totuganya kuwangulibwa bikemo bya Sitaani n'ebikemo bye n'obutegotego bwe. Yeggwe atta enkwe z'omugerengetanya Sitaani. Omubi n'otomuganya okutuukiriza enkwe ze eri obulamu bwaffe. N'olwaleero tuzze mu maaso go, tukukaabirira ku lw'abalirwana baffe, banneiba baffe, ku kyalo gye tusula, gye tubeera, gye tukolera. Tusabira babboosi baffe omukisa, obagabirire, bawe omukisa. Abalwadde obawonye, obasumulule okuva mu busibe, okuva mu busamize, mu kusinza ebifaananyi, mu kusamira, mu kusinza lubaale. Ebyo byonna ffe tuyimiridde mu buyinza, mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agatuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, okusumula omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Gugwa ku mayembe, gugwa ku biteega, gugwa ku busamizi obwa buli ngeri, gugwa ku nyabingi, abachwezi, abalangi, emyoyo gyonna egy'ekizikiza egibadde gifugirawo mu bbanga, egiteega, egyo egibadde giteeza ebyaffe, egyo tugisumulira omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Gyokebwa, eddogo lyokebwa, eryo lye basindika ekiro, abasula nga bafuuwa emmindi nga basamira. Tusindika omuliro gwa Katonda, eyo mu byoto tubimenyaamenya. Ebyoto by'abasamize tubizikiriza, tubimenyaamenya, tubizikiriza, tubigaana mu Uganda. Tugaana ebyoto by'abasamize mu Uganda okusimbibwa, okunywera. Tusumuludde omuliro gwa Katonda. Sumula omuliro, omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Gugwa ku busamize, gugwa ku masabo, gwokebwa. Eddogo erya buli ngeri lyokebwa, nga n'abaali simba, abaali kusindikira ne bwe babanga baafa dda. Kati ffe tusazaamu eddogo eryo, tulyokya omuliro ogw'Omwoyo Omutukuvu. Lifuluka ebikolimo byonna, oba byava ku bazadde bo, basenga, bakitaffe, bannyaffe, abooluganda. Ebikolimo byonna ebyo tubisazaamu, tubimenya mu linnya lya Yesu, tubisiguukulula. Bifa olwaleero tubisimbula, byokebwa omuliro mu linnya lya Yesu. Tusimba kigambo kya Katonda, eky'obwakabaka bwa Katonda, kyekiba kinywera mu bulamu bwaffe, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kristo Yesu y'aba alabisibwa mu ffe, y'aba atuwangulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kano naffe tukwegayiridde, tuteekerewo obuddukiro ng'ekigambo kyo bwe kyogera eri mu Bakolinso ekisooka 10:13 nti Katonda waffe gw'oli mwesigwa, tolimba, oli w'amazima.
ebikemo byonna nga bizze gye tuli, okukema kwonna okujja gye tuli. Kwegayiridde Mukama, totuganya kuwangulibwa bikemo, totuganya kuwangulibwa bikemo. Tuteekerewo obuddukiro, tutaase ebikemo bya Sitaani n'enkweze zonna n'emitegotego gye gyonna n'abantu Sitaani bakozesa, abo abamuweereza, abamusinza. Ffe tuyambe tudduke obusungu bw'Omukama, obulungi bwo bwokka bwe buba bulabisibwa gye tuli. Tulokole eri omugwa gwa Sitaani, tulokole eri obubi bwa Sitaani bwonna. Tulokole ayi Mukama, oli mutukuvu, oli magezi gaffe, oli maanyi gaffe. Tulokole, tulokole Mukama, tulokole eri obubi bwa Sitaani bwonna, tulokole eri obubi bwonna, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo era binaabanga bibyo emirembe n'emirembe. Gw'obeera bumu gyo leero tokyuka, leero n'emirembe gyonna. Nkwegayiridde Mukama, naffe waleme okubaawo ekitusagaasaganya, ekitukyusa. Tubeeremu embala yo Mukama, tubeeremu embala yo Mukama, tukulembere mu ngendo zaffe zonna. Nsabye okolera omukazi oyo asaba naffe, omusajja oyo asaba naffe, yonna gy'ali ku platforms zaffe zonna, ku social media handles zaffe zonna, gy'otuusizza okusaba kuno, gy'oyisiriza essaala eno Mukama, weerage mu bubonero n'ebyamagero. Weebale ayi Katonda wange, weebale ggwe atuyamba, weebale ggwe ayanukula okusaba, weebale ggwe addamu okusaba. Mwebaze mwannyinaze, mwebaze olw'ekyo ky'otadde mu maaso ga Mukama. Mwebaze, mwebaze oyo nannyini magye, nannyini matendo. Mwebaze, weebale mutukuvu wa Isirayiri, weebale Katonda waffe, weebale kabaka w'abakabaka, weebale, weebale, weebale Mukama, weebale Katonda waffe. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza okuyita mu linnya ly'omwana wo omu yekka, Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna ne tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda waffe n'okussa ekimu okw'omwoyo w'omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe, emirembe egitaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Mazima ddala obulungi bwo n'ekisa kyo, omukisa gwo, omukisa oguva gy'oli, okuganja okuva gy'oli, omukono gwo, omukono gwo, obukuumi obuva gy'oli, obukuumi obuva gy'oli, ejje ly'abamalayika bo, omusaayi gwo, omusaayi gwo, ekigambo kyo, omukisa gwo, ebyamagero byo byonna, emirembe gyo, essanyu eriva gy'oli. Byonna tusabye Mukama nga tulagula era nga tulangirira nti byonna binaagendanga wamu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunajjanga mu nnyumba yo mu maaso go okukusinza nga bwe tuzze olwaleero, nga tuvunnamye mu maaso go n'emmeeme yaffe nga tusinza ggwe, obulungi bwo bwe busaanidde. Tunaayogeranga bwe tutyo okutuusa kuna buli kaseera, emisana n'ekiro, nga tugulumiza ggwe Katonda waffe, kubanga obwakabaka bubwo, obwakabaka bwo bwe babufuga muffe ebbanga lyonna okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibeere gy'oli ayi Katonda kitaffe, n'eri omwana wo omu yekka omu bw'ati, Mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe, n'eri omwoyo wo omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe, emirembe egitaggwaawo mu Kristo Yesu. Ffenna ne tugamba nti amiina.